anyiza gundi atule mu kifo ekyo era abafuddemu balina ne consent form gye bajjuza tinze Bwembo Habib ntudde ne gundi nendeka olw'obusobozi bwendabye nga nzikulumyeko era ntaddeko n'omukono gwange okwewala ebigambo ebisobola okudda enkya buli n'agamba nti munnayo manyi banyigiriza abantu bagenze mu processes za democracy. For example, neighbor wange ali wano yayita mu process y'okugaba kaadi eziwedde mu 2020 muno naye agenda okuvaayo ng'akuba nduulu simanyi so kati ekireeta consent note eno kwe kujjawo embeera eyo walimu FDC toyisinza olw'ensonga nze ndiyo ne constitution gyoyogerako by the way teyogera byonna no signing a consent note bwojja n'okuba enduulu ku kabinkano nti abanyigiriza nti negwe wakoze eki kaakati abalemwa okuharmonizinga oba okuyita mu consensus then bagenda direct mu kalulu era ebifo bingi ebyakubiddwako akalulu bingi ebyayise mu harmonization so ndi mumativu nnyo ne process gye nayiseemu era ndi ready nnyo okuweereza abantu baffe but what is most important ku NUP NUP is a revolutionary party. It is not a party like any other. It is a revolutionary party. Eya formingibwawo ng'evudde ku musingi gwa people power, which is a movement, the people's movement. People power ekyaliwo, NUP weeri. Tuyise mu kusomoozebwa kungi. Ojjukira 2020 busajja n'abakyala badduse mu kooti kibiina kyakafomingibwawo myezi 3 gabaga nti ekibiina tekiriiwo naye nga tugenda mu generations era abantu abava ne ba-expressinga interest okufuna tiketi ya NUP mu kaseera ako beetaaga okutunuulirwa ng'abazira kuwebwa omudaali kuwebwa emidaali ogwange guliwa ono yadukanga tetunagikola ate nga wali FDC naye mudaali akusaana okwesubjectinga mu process eyo kaakati ne ku luno twabadde tuteekateeka delegates conference ng'abasajja batambuza notice tugeze mu kooti tuchallenginga bayise batya kati kali ka speed mabike kayogerako it is right kabaddewo not safe from Friday nga Saturday tolina court joddukamu Sunday terit court Monday public holiday lwokubiri tweteekateeka lwokusatu tugenda mu conference tuyitawo mangu awo yes njaga kutegeeza his excellency Robert Kyagulanyi yagamba nti tujja bavuga badaba style that is what it means kansooke mpulirize bulungi waliwo insi amusoma akati ne musalawo nti tulonde enkya lwa mukaaga twalonda lwakusatu mangu ddala abasumbuyi abeekobaana ne regimu eno ekola kiro misana dakiika buli ssaawa buli lunaku buli wiiki okulaba nga esaanyawo NUP nga tebanaba kuzuukuka. That is what it means by a revolutionary party. We don't operate as normal in an abnormal situation. Era sebo bingi bye bakoze nga byagala okutaataaganya entambula ya NUP. Mu kaseera kano walabe wa witnessing ekyali e Kawempe North nga Honorable Nalukola alondebwa. Muntu kyatalina nsonyi asobola okukeera ku makya n'agamba nti nno Nalukola ali mu parliament mu bukyamu tali kumaanyi g'abantu. Njagala kusooka kuvaawo nja kudda wali kuba ne woogambye katukiraga muteredde mutambula bulungi mukozesa constitution ki nja kibuuza n'okukola naye ekiddamu constitution ki gye mutambula mu NUP constitution ye mwagula neki yeri enkadde because eno gye twassaamu ebirowoozo amendments ezikwata ezitambulira
ezikwatagana n'omulembe gwe tuliko n'enkola gye tukkiririzaamu yawambibwa ba agents ba regime eno kati emaze omwaka mulamba n'okusoba ng'eriko injunction. Can you imagine an injunction nebeerawo for more than a year? Era mu constitution yeyo eri amended twali tuteeseteese nga tugenda kukola obukulembeze mukulu Kinobe bw'ayogerako kati bwaga nti bannaffe tebabukola nga buva ku kyalo mpaka ku waggulu. Mwaliriziddwa era ng'eteekateeka okufulumya abakulembeze abasukka mu miliyoni 3 negaana bagisaako injunction. However, kiri kyenkugambye nti we a revolutionary party and we play a rubber style. Sebo obukulembeze twabusaawo era structures zaffe twazisaawo though tezinabeera recognized constitutionally as per the constitution of our party. Then ekirala ekisembayo mukulu wange Mabike buli lwe mulaba ku muzindaalo aga nnyo okulaga nti nno they are so smart era gezaako ku simulize 2 million nalye simulize ku atusobola butajogerako n'ebigambo byonna butajogera go Senate Delegates Conference yaffe mu Mbozi wagambe watafunyizibwa mu ngalo wenda wagira bwatu nansonga ngaba naffe oyogedde ku magumba bwana Mabike nga bw'osuubiza democracy yenseeno nga bw'otusuubiza democracy tujje tuwitnessinge n'ebinaabeera e Masaka njagala otunuulire triangle leadership triangle ya DF omuli Mabike mukulu Mpuuga ne mukulu Mukaaku the 3 triangle ya leadership yaabwe atunuulire entambula yaabwe mu byobufuzi nga bwe zeetambula. Nze natandika obagoberera abakulu bange bano mu 2011 Mabike yatunula mu kamera zino n'agamba nti kati democracy nga tulina abantu tusimbudde Uganda etwesige ne bafoominga omukago we bayita IPC era omukago ogwo ne bafrontinga Dr. Kiza Besigye as a presidential flag bearer. Basatu abo ne batembeeta Dr. Kiza Besigye okwetooloola eggwanga lyonna nga bamuguza bannayuganda. Bannayuganda ne babeesiga ne babalaalinga emabega. Electoral cycle eddako nga waakayita emyaka 4 bali nkuleeta mukago mulala baleeta gwa TDA. Era okkakkana abasatu nga tebawukaganye nga tebeetemyemu Mabike Mukaaku Mpuuga 2016 bajja ne presidential candidate mulala mumanya Gambabazi wali mabega Mbabazi ne Mukaaku ne Mpuuga oba nedda. Electoral cycle eddako between 2016 ne 2021 nga bagamba bannayuganda kakati ate twaleese omuvubuka nvuumuulo nga bagamba ani oyo His Excellency Robert Kyagulanyi bw'ayogera n'owuliriza tosobola butasituka ne lutambula era ne bamatiza eggwanga ne libeesiga after 4 years ne tulaalinga emabega wa His Excellency Robert Kyagulanyi nga bwe baba wamagezi basajja basatu twayango eyo mu kaseera kano wakayita emyaka 4 banoonya presidential candidate mulala tugambye ani mwalangidde mu press conference you are to have a presidential candidate Bwanabera Kyagulanyi come rain come sunshine Bwanabera Kyagulanyi webale mukama wange ekirala mukulu Mabike njagala nsibireko nfunye omukisa neetuulako naawe ayambala ekkooti z'ebibiina bimeka atugambye omukago gwa DA gwalimu SDP he is the president of SDP atugambye balina delegates conference e Masaka nga DF. Yes. So a member of the president of SDP is a member of DF. The front.
revolutionary atategere mukuru mabike yomu sebo kakujikize kwe mabega Mabike yajja mu NUP as a member and a part of the founders najja ngasaba ticket ya NUP nenga president wa SDP era na signingira mukako empapula mukako na mu deploying eriwaga south ticket ya SDP kati ate ye najja independent Mongere mechitendo kyekirala era member wa my leader. Ekirungi wali yegiri nemba ja kwena mukulu kinobe sinafuna ndoza mukulu kinobe ojakupa akakisangu njakuwa okuba mukulu kinobe bazadde nnyo NRM ezadde nnyo independent mu parliament eno ne mu bulamu bwa bulijjo olabira mukulu wa kibiina kyammwe ng'atuuka abantu n'agamba nti ono mulonde waffe ono naye mwana waffe ebintu ebifaana bwe bityo binaazaala bakandidate abatuufu abateekutulemu mbadima nti ogenda kuweebaza NRM era nze nga kubanga bw'obanga olaba tuzadde abaana baba nebekubira n'abantu bonna bato baffe abajja demokurasi asinga onaasinza okutandibwawo esobozesa ebibiina abaana berwanyeko bakulidde ku street balyako emmere ne basoomoza ne bataata baabwe yati nagambye ono nga tutuuka wano nti naffe tutudde naye mutusoomoza naye twaganda ffe bakulu bammwe musooke mujje mpola mpola understudy as mujja kutuuka gye tulaga because first of all demokurasi eyajja tajja kuvaawo Democracy webibiina n'abantu okulonda abakulembeze bwabwe tekyakubibwako debate ti abantu bajja kubanga n'abantu bebagala okwetaba nabo era n'okolagana nabo ate buli kibiina buli wammamba akola ki awaana ye ffe tukugamba nti ng'NRM mukyalina enkota abyemyera sookoleka okutawaana ekyokubiri twagala kusomesa abantu baffe nti olina okuyiga kyoyagala nekyeweetaaga kyoyagala olina byoyagala naye olina n'okuyiga byeweetaaga ebiseera ebisinga ebaayo ebintu byowulira nga wadde tobyagala obyetaaga mukulu seruga bw'olwala omusawo akuwa eddagala si lwakuba nti oba oyagala okumira naye bw'oba omulwadde akuwa chloroquine n'akaawa n'akusiiwa because omwetaaga osobola okuwona nakyo ffe tubaga nti NRM mukyagyetaaga abatagyagala nabo oba nankyukakyuka nabo baddemba okusigala nga bapromotinga kye bagamba paka lwe banaatuuka ku stage etujjawo naye nga mu kiseera kino I think tukyaliwo tweteeseteese ng'entagakaffe bw'ogiwulidde okubira ddala wansi okutuuka waggulu era tusuubiza eggwanga tujja kwongera okuteekawo embeera efaananyiza ebibiina bino nga bigenda byongera okukula challenge tulina nti twatambulira mu mugendo ogwawamu the movement system okumala ekiseera kiwanvu akati individual merit principle nesigala ng'ekyatulwaliddemu kati twagala party merit gye tukyazimba empolampola gye tulowooza nti abantu baffe bonna bonna twandibadde kati abaagala ebibiina bwe tuba tunatambulira mu bibiina kyekiseera tutandika okuzimba enkola eya party merit discipline mu bibiina engeri gyofunamu obukulembeze naye olwo luba lugendo kati bw'oba otambula ogenda eriyo byosigala nga olina obyetegereza n'otobikwatawo biki ekigambo kyaba independent tubadde n'enteekateeka y'okulonda kwaffe ebbanga lyonna nga kulimu ebizibu kubanga for the first time olwaleero twafunye digital register etuyambyeko at least ku stage eno wetutuuse nga party ffe tetugaba kaadi okujjako t-shirt oli bwajambala ku makya nti wenaalemu ate oluggulo nayambala SDP oluli nayambala eya nuupu nga tenda kukuma wamanyi ate n'abalonzi bagezi nnyo wamanya nti eryajja n'akali wano nga wanuupu ng'ayambala eyo bwomala okugenda ngenda agiteeka mu kisawo ng'ayambala eyenaalemu so kakati embeera gye tukyatambuliramu however ku mulundi guno twataddewo ekitabadde kya bulijjo mu kulonda mu nteekateeka zaffe one twatandise register twafunye register empandiise ey'abo abali willing abasazeewo kuba abayenaani mubangi tebayingira mu register ne twalangirira okubira ddala 2024 mu mwezi gw'okusatu ne tugatta abaawandiikibwa mu bitabo byonna byonna ebya yellow book ne tuteeka register empandiike ne tubakubira omulanga muddeemu mujjuze enkalala zammwe mu makkati awo omwaka ogwedde ntugiddamu ne recently mu January ntugiddamu ne tukola register empandiise bwe tunagendera mu kalulu kano aka primaries kuno tugenda kuba ne register gye twamaze okutereeza nga 6 kubanga mu 6 twalina bammemba baali mukadde nga 2 ninga mulimu abagambibwa nti baafa mulimu abagambibwa nti baali basenguka bagenda mu bibiina ebirala mulimu abagambibwa tebamanyi naye kati baraza ze twatuuza ku lunaku nga 6 nga tulonda ebyalo zatuyamba okusalawo nti bano tebaliiwo ne tubajjamu
era ku kulonda kati okulwaliro ku primaries tubadde mu n'obukiiko tubadde tukola tubadde tusinzira ku register ya NRM ojja nosigana ku kyalo ng'abantu bangi abadde mundozamu abirabanga ne ku nkala abakayananzi sirimu ate temwampandika muga nti abantu baffe mwagala nnyo okulinda ku ssaawa esembayo wetwogerera kati tugenda mu kalulu k'abaawukapu ojja kutuuka ku lunaku lw'okulonda nga bakyamuse okulonda nga bagazizina na kaadi eronda embeera z'abantu baffe bwe batyo naye twasalawo abo abatono abakkiriza okwewandiisa ku mulundi guno be bokka abagenda okubeera mu kulonda okugyawo embeera ey'emabega eri bwe twagambanga bawadde obuzibu nti bonna balonde kakati bwe twagambanga bonna balonde nga tuli mu landscape etutuuka mu kulonda opposition nga yiyiwa munda nemanya nti amabiko eyiwamanya bakinobe nga basooka bakuba mabike ng'afuluma nga Seruga asigala okuba n'amenyamu bajja bayuza wabangawo obutali bwenkanya oluusi bwakolebwanga ng'omuntu bw'aba afunye nga bwolaba byali ekabaale afunye obululu 2 oli n'amugatirako 10 ziba 12 naye kati ekirungi akalulu kabeera wali musimba layini nga bakulaba ogenda n'okufuluma mu kisaawe mwokubidde ng'otegedde nti bakuwangudde ekigendera mu kino ki tugezaako okugamba nti abaalina omutima ogwagala okusigala mu kibiina naye ngo maybe enkola yali ekulowozesa okuba nti bakuledde ono mulekete omutawanya so twagala okufuna akalulu akali peaceful akanagatta bammemba baffe tuleme kufuna kyekwaso kyonna muggwe yeesimbyewo ekyokusatu twagala obutayawulawula mu balonzi bano ng'oli kulaaleemu obe nti bw'onoofuluma tofulumye nabo naye bw'oba wagenda nga obakubamu enkiiko za njawulo naye nga obumalizi ojja genda n'abamu ate bw'osigala n'oyimirira n'owa independent omu nadda okukakkana nga ab'opposition batuwangudde kuba kati constituency ezimu twazikubyemu tokinga waffe eruwe kati kamu bw'ogatta obululu obwa Makaire Endawula ne Gaddafi balina obululu emitwalo 14 Ssekabira abanguza gumu 8 obululu bw'ogatta bali singa bayimirira omu ku omu osaba oli abo bandiwangudde so mu bitundu ebimu tukizuula nti okuwangulwa kwaffe kwavanga mu bavudde munda muno ne bafuluma n'osingana ng'olina independent basatu n'owa NRM alina bendera omu bali bana abasigadde ne balondako just 30% ne babeera nga bawangula naye okuba abantu ba famire yaffe kyobola nti system yaffe ebadde bawa MOU eyokusayininga ng'ayingidde kuba tubeera tumanyi byaliwo ku mulundi guno twalese MOU gisayininga tonagenda kulonda olumala nomination bagandi banayinzikiriza ebintu byonna bitambula bulungi era bava mu kalulu muno sijja kuvuganya nga independent siteeka kuba tetunagisobola kutwala ng'osazeewo endagaano zonna tezibeera mu mateeka feno mu Buganda tosobola kuwasa kizibewo n'etteeka liri tuddawo gye baaliwandiika fetulowooza nti bunagenda tuzimba party discipline neva eno mwenaremu nabana ne bagaa nti bw'obeera independent toyimirira wa mukulu nalukoola okiraba kye baba bakola abaagaana okugoberera nalukoola basala ogenda okuyingira abalonzi ne babamma ekyo tugamba nti abalonzi bamulina okukuma discipline wa party nti party bwemala okuleeta candidate mugende n'oyo singa ewoono naye aba independent abaali bawakanyiza wadde nzisakkanya nankola gye bakola nti okulonda kwava waggulu okusinga wansi naye ekibiina kyali kimaze okusalawo ne kibawa candidate waba tawangudde gwasazeewo omuvaako olwo party discipline ejja kuba ekwata bwe tunagenda tukikola emirundi egiwera nga tubola MOU mu constitution yegamba eti teziiza muntu okukontana ne decision y'ekibiina ekuziiza okukontana amenyedde constitution then MOU yegamba nti endagaano ey'obuntu bulamu eba buntu bulamu abaganda edda tebakolanga na ndagaano y'okusikanga busimukono lwakuba nti abantu bayironesa olwaleero negyokoze mu mateeka ajeegaana tetulowooza nti yaffe ya buntu bulamu tukuga nti ojja tulinda kuba bonoogaana tomanya naffe tuyinza okutuuka ekiseera bujja otwetaagira tuge nti wabigaana naye kyetugamba nti singa tubikolebwa mu pate zonna aba independent balina right yaabwe okusigala ngaavuganya era ffe tubaga nti botoyagala kujja mu kamyufu eddembe lolirina naye bwoga nti nsazeewo okujja mu kamyufu kyandibadde kyabwenkanya obutayuza mu balonzi ba pate ng'ate okulonda kujja kugwa nze nawangulwa mu kaluluka okajjukira ka 2-5 kalina mu komiti nga tukyali 3-3 naye because of discipline nagaana okuddamu okwesimbawo saasigala bweru kuba era nabaliza akalulu ate nga bampadde bwa minisita mbadde nakati nkyaweereza tekitegeeza nti oleka okubeera mu pate ku first 11 abamanyi omupiira gwe mutegeera obulungi bwe muba mu training eno muba abazanyi 22 nga mwena muli ba tiimu etya naye bwe bamaliza kocha alondako 11 abasookayo n'akonayo 6 abatula ku benchi walimu ate abasigala eno ndigwanga mukuba engalo muwoominga ng'olina kusigala ku benchi ng'olaga omugaso ogwo ogera okkakananga sebudde njala substitute gatera okuteba goolo eziwangula naye abantu baffe bafiiramu nnyo nteekwa wagendayo olwaleero okkakkana bitakola bungi kuba eri abaagaananga advice ate bwe yavayo negayirira banayinze nakola bubi mugandi kati bwatayagala tulaba naffe tuyinza obutakulaba manyi abato bagandi mukulu ndi mutumanyi neweerabira okufuluma obweru ekiro obeera olowooza nti pate yokka yokutuma naye ekiseera ejja kutuuka ate nga nawe pate oyagala ogituma okuyamba so kitugezaako okuzimba discipline eyo bwe tunaatuuka mu pate merit
na bino byonna ebizibu bitawanya n'ababaka bijja kendeera kubanga bonogenda mu constituency eyo babanja pate eyo tebabanja gwe naye kati lwojema n'ogenda sekinoomulyali n'ogula ambulance n'okola amalwaliro mukulu tataweza nanaku bbiri bamugamba kuzimba ddwaliro ogenda okumalako ekisanja kyo batakuzaayo olwo oba okomyawo so tulowooza nti ababaka ba parliament batutandika okubabanjanga nga pate kuba pate ejja neesuubiza ne bagibanyizamu tolina kibiina kuba okyali eno mugenyi neno kyali mugenyi naye bona oba oteredde mu bibiina gya kitegeera twagala ono ogundi yasoose omukira eyiminga nti akyali lindako ono saagala ayogereko omu asoose okwogera no buli kaseera akyuka ono yakayimirira mu kulonda emirundi emeka era mu pate mmeka naye ayinza kusingana mutamuyisa obubi ne mumakaadi nalabye eyagayitira bwe mutampa kaadi ku luno ngenda mu kirala so nolwekyo and by this it's not even a crime by the way omuntu wa ddembe kyekyo badde obuuza kiri kya memorandum of understanding you no right to associate and not to associate kitegeeza nti bwensala olwenga ndiwo tekitegeeza nti nkyasijja kuva mu kibiina kwebaziza mukino olwekyo nze ndowooza tunatambula butyo obwana munakyalo bw'oba osobola okumpayo just a kasekende ensonga lwaki mbuuziza nti mu constitution yo kiri kitya singa tufuba nnyo okulwanirira okupromotinga rule of constitutionalism it is the best discipline that we can have fe musemateeka waffe agamba nti buli lwokontana n'okusalawo kw'ekibiina then osizinga okubeera memba w'ekibiina era abavuganya mukulu honorable Nalukola nga independence bonna bali bwe lwa kibiina and to come back they must apply memorandum of understanding egamba eri mu ssemateeka muno naye ebibonerezo bwe tubigaba fe tubigaba different tubigaba nga mu bigaba ewammwe nti mugoba abantu wekirese na ssemateeka mwagivaako dda ne bw'otunuulira engeri gye batambuza mu ggwanga supreme court yalulinga kooti z'amagye teziriiwo kati mu kaseera kyali mu control nebyo nambyagala maliriza nga ngamba tewali kamala okwogera ebintu byonna by'onoonesa constitution tugirina era tulina engeri gye tukiteeka mu nkola naye oluusi kubategeerera nti ogenda kuba mufuzi mulungi ku kyalo basinziira ku ngeri gy'ofugako amakaago nze nalitanga mu lubwa LC1 nosinga nange omwami yeesimbyewo nga mukyala we alisimbye ku layini ya mulala n'abagamba nti omwami wange oyo gwe mwagala okuba obufuzi bwa LC ku kyalo obanga ne waffe amaka gafuga bubi tunatangira ku kino olwekyo ffe enkola ewaffe tuba ne conflicts zaffe tulina ne mechanism ezimalako tulina bwe tutereeza amateeka gaffe era tetugoba bammemba just olw'okuba osuubiza olwaliro benkya era ensonga lwaki ekibiina kyaffe kimazeewo ebbanga ddene disipulini yaffe onabbira wano amabaati mu ofiisi endala nabaleza akawunga naddenula ne tubeerawo nga disipulini gye batugamba tubeera disipulini ziwedda tukuwuliriza kamaleyo pointi yange nkugambye nti NRM tulina engeri gyetukwataganamu ensonga zaffe zetukontanyeemu gemaanyi getutambuza omala emyaka gino gyonna singa twali twekuba bano abatanaweza na myaka 5 ne beekuba enkera ne bapanguluka mu 5 singa ne Uganda tunagituusa tegituusa naye nga amateeka tugalina tugenda bammemba tubasomesa mpola mpola bwe tubabulirizaamu nosigala otulawo kaawo katebe ne tukuzaayo naye nga tetumenya bukulembeze bwa kibiina kubanga eggwanga lirina kye litusuubiramu bw'obeera ng'oli munafu mu kwefuga ng'ekibiina then definitely abantu ababeeri ebweru nabo bajja kuba beeraliikirivu nti wolemerwa abatono abo eggwanga erinaabeeramu abalala bona obakola otya Sserugga weebali kutuweereza era abagenyi bombe bazizza nnyo babalansinze bulungi era ttiimu y'amaanyi weebale mukama wange nsaba message ogisoma Sserugga weebale kutuweereza nze Ahmed Kigundu musaayi gwa Nalukola Kawempe atuzimbidde eddwaliro yatongozezza olunaku lw'eggulo era gye yakoze twabadde tukisuubira watwamulonda tukimulabamu ndabira ne munnanuupu omulala ali mu studio awo Saabakunzi Sserugga weebale tuweereza mwami Mabike bw'aba ayagala kumanya nti nejali teri demokulasiya yesimbe ku mpuuga alyoka awulire omuliro President wa Media Callers Association Katwere Brown nsabuli ali mu opposition obutalumba munne ffenna tulina kulumba NRM kubanga ffenna ebizibu tulimu yebituleetedde bwemuna kisobola lutalo lujja kuba lutalo lw'amaanyi olwo Mr. Sserugga, thanks for the show. We have aspiring MPs, more than 3, that shows our country lacking in new change in leaders. Leaders oluzungu lumpisideko obungi
ani alumpereza nagambe jambo nabatanzi nabatanzi wali nnyo amukansa tudde Kigongo Yeremiya ompadde oluzungu lungi programu ya Luganda naye nkwebaza nnyo okufaayo akutumidde nnyo Lukola agambe Lukola kajambo haji oteko haji mukulu Seruga wewe kutuweereza nze Kiyonga David chairman wa NUP Ebanda Town Council mu Mitena district nebaza nnyo bakabange abo abanup bakabange mwebale ne byonna byemukolera ekibiina kyaffe nti ensolo kweri ku kizigo munakyalo nze Daniel Semakobe wane Ekibuli ngambire yali ombaka waffe hono Mabike tatawaana kukomawo emache ne tujja mu wabulu sigwe tujja mu waweka simanyi ntumidde nnyo akensuso hono bonna Lukola ne Ssabakunzi waffe omwami Abibu people power our power nopo everywhere nopo onyimbize nyimba sana obuzeko kamu okugati even here also many fun twagala byadala DF ne banne batuleke nze Fatuma ebusiya njala kusembayo nono ne banji kolenta nze Nsikombi erwa magolo mabikeze ndaba mukyayabula sinalaba gitugenda kati mukienda maaso wano oje bidambyo nanja ku obudde atumaliriza wali mukenya chairman wa DF mukawempe North nsaba abantu mujje mu bungi mu kibiina ekize n'enkyukakyuka yaddala ekya Democratic Front ndabira mukulu MP wa Makinde East bwe tusubira agenda okukomawo yakuzeemu gwa mwandikidde awandiise wali nona akuzeemu. Good evening, everyone. Welcome. Honorable Council Lukola, I am Rodney from LDC. I ask you to remain firm. You will win your appeal because you have good grounds. Munamateka bagwa musomesoyo abimanyi bulungi. David Chigozi Machindi, please let those politicians talk about HIV/AIDS during the campaigns. Banange mu campaign chiwulide nange ajogereko endwadde za HIV/AIDS mu campaign zisobola okusuka nezita abantu baffe mwegendeze mukaba wange mwebale kutuweereza nze tutakome Jude fe tuli manyi ga honorable Mpuuga era tewabawo atwemwesimbako mpozi ngayagala kaba nga baby bajja kutegeera nti Mpuuga wa amaanyi Seruga ya mu Alex Nintenda please namusiza and salute honorable Nalukola nze mwami Buwembo nange mu salutins akulengedde kale njagala genda wo mbadde njagala kumaliza kantu babiri wampadde abantu bali wegomba just briefly yagambye wegomba abantu abatereka abalonzi mu structure twalina obuzibu abamu kubakuŋŋaanya abalonzi nekyo mukisombi twali tuli ku structure elections ku structure elections okujja okuyimiriza okulonda nga bwe twakuyimiriza esemba bulenga bakwesa abalonzi tetusobola ku disqualifying a candidate naye tubalabula nti mu kulonda okwabasekinoomu anakweka abalonzi kuba abona balina kukyala anakweka abalonzi tujja kuba disqualifying a candidate kuba kati olukaluluka sekinoomu nolwekyo luli twali tulina kyakukola twayimiriza buyimiriza kulonda era mu bitundu bingi mwabaddemu ebifaananga ebyo semba buleya amawalata n'awalala twayimiriza kulonda abantu bonna bamala okutuuka mu time ekya Buganda ku Museveni ekyo ndoza kitaaga kirina time naye nga njagala kubategeeza nti ekyakisaba Buganda okuginunula kugiza mu NRM twajiwa program namba ekyo siroto kyantiisa gye muli oba otya okuloota ffe tetutya kuloota oba kulota tewebaka bye mwetondedde temubiddemu oba tutya okuloota tewebaka naye tutegeeza bannayuganda naddala ba mu kitundu kino betwogera olulimi luno olutegereka katumaliriza okutegeka tiimu zaffe zinacontaininga akalulu kano tujjaga tunyonyole n'okulimbulula abantu abalina okumanya nti kibuyaga bwajja amenya n'emiti n'ebirala n'enkuba enejja empolampola egumiza ettaka ate n'ebibala ne bitambula tujja kununula constituency zonna mu Buganda ezatwalibwa ekibuyaga kole bakuze magambo ajja kujja kuba abadde olina Nyanzi nonga omumanyi Kinobe bulijjo Seruga omanyi Kinobe n'otamuleta mu programs ezo ye abadde ateekateeka sitama z'okuteekateeka byateekateeka obudde we buli ajja kujja mukulu Kole Seviri nkutumidde we bali mbadde ntuseewo ekintusizeewo ntuukiddewo ku bigambo bya constitution oli mateeka constitution ekyalemesa abantu luli abamu abali beesimbyewo aba NUP nga tuna bagenda kwesimba mu NUP baata n'okugendayo nga bagamba
tebagenda tukkiriza kuwandiisibwa nga tema kibagenda gobeera ne batya ne beekuumira ebbali mbu nti kati bagenda kujja era bajja kuba n'ababaka bangi kati nyala okubuuza constitution kyegobererwa oba batuuka notukanga tugenda okulonda betwalonze ebyaleese mukama wange Ssaabakunzi ne tupapamu nga tupapamu lwakubanga basobola okutuyisaawo ne delegate conference ne batagiyita biki bye tukola mu NUP binaatambula gwe nga looya ate yakajja mu NUP omugole weebale nnyo ekisookera ddala kankuddemu mu luddamu olumpimpi bijja kutambula newankubadde ng'okusoomoozebwa kubaawo omanyi njagala okutegeeza etteeka lifaananamu omuntu bwe mba neewoza ekigambo ky'olunyanyimbe liri oganiki etteeka liba dayinamiki nabwe kityo yakulemesa okulikolamu ennongoosereze yeetuukana n'omulembe aba agezaako olumu okukusiba emiguwa obukulembeze bwa pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu bwamanya nti kyetaagisa okubaako n'ennongoosereze ezikolebwa mu ssemateeka w'ekibiina NUP naye abo abasekeeterera nga beekobaanye ne bannannyini Fugabbi be balemesa kyova olaba ng'ebyo weebiri ssebo bino ebirala by'owulira lwaki ekibiina okulonda kubeera mu mbeera efaanana bweti lwaki ensalawo efaanana bweti oyo akusiba emikono yakuleetera olumu obutakola nnongoosereza ze wandyagadde oba oliawo ze wandiyiseemu okubaako by'okola eby'ensonga mu ngeri y'emu buli ali mu revolution naawe nyambaako tukyuse mu Luganda mu nkola ey'omuggundu enkyukakyuka ey'omuggundu ng'alwanyisa abafuzi ababi nabo nga bali mu revolution ateekwa okubaako n'engeri gye yeerwanako wali organic kati labayo kati kyenjagala okutegeeza olaba mu kibiina kya ambasada Kinobe mukyo mwennyini bakwata empiki ne baziteeka wano ebbanga lye bamaze ery'emyaka 40 ne bagamba nti naye bino ebifo tulabye nga bireeta kalinsambulira tuddemu tukole ennongoosereza mu constitution eyo eya yero tuwe obuyinza ono chairman waffe kuba tulabye nga yawulirirwamu yaba alonda ekifo ekyo alonde n'ekyo aba n'akituulamu wali okiwuliddeko ekyo mu kibiina ky'NRM mu bintu byo byogambye batakulekwa dembe kukyusakyusa mu constitution kakati mukunkola consensus NRM bwe tulamula nekola consensus naye ekolanga nabwe mukola mu consensus ambassador ndowooza mbadde mugumiikiriza nnyo gy'olinga okubaganya ebirowoozo kati nange kyenyagala okugamba nti lwaki olowooza nti gw'osobola okuzzaayo onfuna noba ng'osobola okuddira ebifo ebisinga okuba ebyenkizo ebirinaanya obwa chairman n'obiwa chairman y'aba abironda naye n'owulira ng'okemetterera emmeeme bano nga bo basobola okutuula nga ate so omu si yalonze nga tewali kifo kyasazeewo omu kulonda wabula nga bukulembeze bulonze olumu ne wabaawo okukkaanya n'abavuganya ne bagamba leka wano tukkaanyiza nze nvuddemu ndekedde ono bw'oba mu revolution mu nkyukakyuka ey'omuggundu nga si gwali mu buyinza waliwo by'okola okimanyi General Museveni yagenda e Mozambique n'ayiga enkola y'abakomunisiti yalina ekibiina kye baayitanga Frelimo balina enkola gye baayitanga liberated zones baakikoppa ku Bachina Chairman Mao wakati wa 1946 ne 1949 aba Chinese Communist Party bwe yamalanga okuwangula akatundu ng'eteekawo kye bayita liberated zone kyekyali ne mu Mozambique wano mu Uganda kyaliwo bw'oba okyerabidde kankikujjukize baziyitanga resistance councils nga buli we bamala okuwamba ne baba mu control nga bateekawo resistance
kanso era abo be baagabiranga amasepiti enkumbi sukaali kakati mu revolution yonna oteekwa okusala entotto oteekwa okuba omukalabakalaba ng'obwana bw'omusota ngeri ki gy'okuumamu ebintu byo empikizo ozikuuma otya ku kifuba okimanyi nti nno buli lwe tugenda okulonda nga tukozesezza kye bayita national delegates conference ng'eyo ono atudde mu ntebe akwata ssente n'afuna naye candidate gwawagira muli munda kati gwe bw'otegendereza awo olabire omutawaana ogenda okwesanga nga candidate atali mutuufu atali wammwe ate gwe muyisizzaawo nga muguddewo nga mugamba nti tuguddewo mu nkola efaanana bwetu kyekituleeta mu consensus ng'okigeregeranyiza ne democracy oli ali open embeera eyo oteekwa okugyegendereza ssebo nabwe kityo ebyo bye bimu ku binnyonnyola lwaki olumu tweyisa bwe tutyo lwaki osanga ng'ekibiina kirina obukulembeze obw'enkizo obusalawaani abaatwala tiketi lwaki ekibiina kisobola okukukutamuuko mu ngeri ki gye kikyuza enkiiko zaakyo okimanyi nti olumu ne bwe twogera bye tunaakola weesanga ng'amagye galumbye ne gajja mu kitebe ne gakimaamira olumu ne gabba n'okubba ebintu byaffe kakati gweoyagala ffe tweyise mu ngeri y'emu nga tulinga abajega olaba n'akanyonyi kabika amagi gaako kakati ate ffe abagenda okukwata obuyinza era abagenda okusuula General Museveni kinsanyusizza abagenda okusuula General Museveni ba revolution ne General Museveni naye wa revolution lwakuba yeewunza oba akyalwanyisa na approach eyawukana yawukana naye nga bonna ebigambo byebimu yayita mu violence struggle for us we are non-violent struggle he mastered that game eyokutyobola eddembe ly'obuntu Jennifer batumidde mukyala Jennifer atumidde nnyo olabo Kinobe naye agenda lukola nawe akutumidde WNRM agambye ndi WNRM nekinobe mutumidde era mwebaza ebintu byatambuza naddala ebyeddwaliro ebyo Jambo Honorable Kinobe ani amugambye Jambo NRA Kadogo nti NRM kyoto kya ntiisa bajjanga bakirina kati bamukokota former NRM Kadogo erinnya sirabe ddala sirabe niaweza message jibala kumukusiruga webale kutuweleza uyo mwami Buwembo amanyi okuba ebikonde bambi nsaba temumunyiza yabba kubero okoze bulyo kaninanya kino boyo ebigambo ensasira mabike ngeri jakulira tasobola mabike tasobola kubaga mumanyi kuva mu jema kachali mu jema najja nenda chika 10 tasobola kwa tuve wanu mwebale betoje ba elda wanotya nande toje ba elda bakulengera mukwano musajja mukulu bote mukyeye obule bwedeyo amagezi gange nga geeyongedde nziramu Sseruga mu ddakiika entonotono ne mumulungula nozirwisaako olwisa ntidde njabenga agenda okukozesa entono nino obyogera naye ono njagala muddamu obuweereza bw'eddwaliro nga bw'abadde abogera nti bamusaba eddwaliro teri alinsaba nze mmanye emirimu gyange nti obuvunaanyizibwa bwange nga memba wa parliament kukaayanira buweereza eri abantu bange ekyokubiri manye obuweereza bwange naye obusobozi bwe buba buzze olw'obukulembeze bwange obulungi lwaki tekiba ne bwe nnaafuna obusobozi bw'essomero lwaki tekiba naddala nga ndabye benkulembera nga tebalina buweereza obwo era bunafu gye muli mmwe emyaka 40 ng'ewaffe teri bujjanjabi olwaleero tuli mu kyeyo ekitagambika tetulina mazzi naye tewawera miles 6 kuva e Kampala wakati teri mazzi e Kawempe north abantu bakeera nkya kugenda kunoonya gamyala wansi eri mu nkere muswadde nnyo basajja mmwe muswadde nnyo bakazi mmwe emyaka 4 nga mukyafiira eri mwagakaani abakuba essasa eryasooka siffe ffe abali mu buyinza siffe abalina siffe abakola budget constitution egamba
president yakola ki budget eyewaŋŋamya kuba president tasobola kukola mulimu gwe yalemererwa okutuwa obuweereza mukulu Kinobe nti oswadde nnyo muswadde nnyo njagala twongere wumbire kwamulaga kiri ekintu kimu nti bwe kiri si bwe kyandibadde singezaako okugamba nti wano okyayogeza kuba musajja tusikunenya wakayingira mu kalulu olina okusanyusa abalonzi tuddayo mu kalulu naye nkugaa nti ideal situation yandibadde nti abalonzi balina okubanja ebibiina ebibeera mu buyinza naye kati olwokuba tukyali mulowooza mu individual mate si gwe wekka n'abalonzi eri abalala babasaba enguudo babasaba biki so tukugamba nti bwe tunadda mu party discipline ebibiina ne bisuubiza abantu ojja kusinga nange omugugu gwandibadde weetikkanga omwo ate nina n'abantu bangi abaagala okuweereza nsonyiwa kale naye nze njagala kukubuulira nti yes mmanyi kyoyitamu ne bwoba tokyagala olina okikola mu kiseera kino kuba embeera bweri olwaleero naye tugaa nti mu ideal politics nga twasala ogenda mu politics wa bibiina bingi tukwatagane kuba ffenna tugenda kutambulira mu bibiina leero olina constituency ez'abanuupu olina ez'SDP n'ezaani tuzimbe party discipline okudimandinga ebintu nti ebibiina bibanje gavumenti ebeera mu buyinza kubanga gavumenti ng'eri mu buyinza ebeeramu enjuyi bbiri oludda olwa gavumenti n'oludda olw'opposition oludda olumu lucekinga olulala amagezi g'ogenda oyogera ne programu z'oleeta zikwataganiramu nga gavumenti naye ekya individual merit kyekimenya abakulembeze y'ensonga lwaki ne mu NRM lwetulonda ababaka nkaaga tebadda for 60% buli round of elections tufiirwa abakulembeze abadde mu nkaaga ne bajjaana abapya ne basuubiza ensi neggulu wayita ekiseera nga naye tabisobola nga munne yasooka ate n'ofiirwa abalala kakana nga tufiiriddwa n'abantu abalungi tetulowooza nti ebibiina bizimba omulamwa ne bwoba oli mu opposition kati ekyokulabirako olwaleero Buganda ebaddemu babaka ba opposition nibo baka opposition ningo okiikirira Buganda mune ebizibu mutalina amazzi n'ogasigana kuteesa na gavumenti kubanze ndi opposition osigale kuvumirira tekikola bw'oba oli mu opposition omulimu gwo ng'oli mu kitundu ekyo kyotwala abantu abo tebateekwa kubuziza musango olwokuba balonda opposition olutalo lwali engulu ng'abasajja b'engulu gye bali ne buli lutwatulanga nabo mu caucus babanja gavumenti security mwe abakulembeze abalonda nga muli mu kitundu kye mukutte musigala mu continuing okubanja ku lw'abantu bonna kubanga gw'ofunye obululu 15 oli n'afunako 10 n'otwala majority vote naye nga abakuwadde n'abatakuwadde oteeka obba eno gyasembedde watuufu sebo mpa amakazi ndala eno gyosembedde watuufu si bibiina byebina okubanja otugambye nti ababaka ba parliament aba Northern Uganda babanja gavumenti ababaka ba parliament babanja gavumenti ki security omubaka wa parliament ebimu ku buvunaanyizibwa bw'omubaka wa parliament kugoberera service delivery mu kitundu kye nolwekyo omubaka wa parliament gavumenti weteekawo policy nti buli parish erina okubeeramu eddwaliro buli parish erina okubeeramu UPE school buli parish erina okubeeramu USE school gwe guba mulimu gwe kubanga gwotuula wali ku meeza awatematemebwa okugoberera n'okulondeera ekintu ekyo mwami Seruga abakimanyi bali bakimanyi nali mu parliament nga ndi ssentebe wa caucus nalinanga omukisa okukwata caucus ez'enjawulo okuggyako Buganda yokka yeyagana okusinkana nga caucus naye ziri azenguluga bwe basinkananga tuza kumanya agira mu FDC agira nga independent naye bavangayo nga regional MPs kyengezaako okugamba wano nti ng'olwali tubadde mu kisanja ekiggwako nga region ya Buganda ababaka abagisingamu ba Buganda ba in opposition omulimu gwabwe ogw'okubanja ebintu ekitundu kye bakiikirira gwali gusigala gubakakatako wadde bali mu opposition naye ekizibu ekiriwo wano nti omuntu bwabeera mu opposition ne gavumenti ayagala gituukirira kubanga bweneekola ebintu nebijja bajja kulowooza nti yamba gavumenti nolwekyo tuzimbe ebibiina tiwe kiba ekibiina nga mumusinza abo opposition mu kitundu ekyo abantu bamwe abakiikira engage kuba mumutuula ng'ono bwagambye ku mwanjo awatemerwa budget naye bwotubanga buli kimu kifuula partisan na kyakuvuganya nakuvuganya ku saawa esembayo oluusi n'abantu bemukiikirira bafiirwa services ng'ezo zandibadde njagala kufuna kagambo kowulira nti kasigadde okabanji wali badde okwogera ensonga ziri bbiri si kituufu nti mukawa ku mpuuga ne mabike batandika IPC abatandika IPC yali mwami Sabana Kizito yali mwami Mayanja owa Jema yali president wo ekiseera ekyo ne mwami Otundu ne Besigye ate bwetudda ku bwetudda ku TDA nabijja mu luvannyuma bwetujja ku TDA abantu abatandika TDA yali mwami Mbabazi mwami Mao ne mwami Besigye yakivaamu later on ekiseera ekyo wali okyali mu FDC bwetudda ku era nojjayo candidate mu manya ga Mbabazi n'omutembeete bwetudda ku kino ekiwedde yali front by the way people power is supposed to be front yes tosobola kubanga oyogera ekigambo revolutionary
noyogera ekigambo rabadaba nolemwa kutegeera ekigambo kye bayita front. People power yalina kuba front. Era ne NUP by the way okuva mu people power okudda mu NUP twali tuzizimbenga front okulaba abeli wanika owa PDP yesimbirawo ku NUP. Okulaba ffe twali tuyingide fena NUP twali tuzimba front. Front kitegeeza ki? Front kitegeeza omwaliriro ogukulembedde naye ng'emabega waago waliwo interests ez'enjawulo, ebibiina ebyenjawulo, ebibinja ebyenjawulo ne group ez'enjawulo. Nolwekyo kino kyetugezaako okuzimba ono kyabadde n'abakutegeera naye kyetugenda omusomesa nti front kitegeeza ekibiina ekikulembera ebibinja n'ebibiina ebirala nga UNLF bwe yali kakati wetwali tuzimbira front ya people power wali okyasika mberenge jala kumaliriza ngamba nti omulama gwe tubaddeko gwadde mukulu nnyo era ndowooza gye tumalidde mwami Nalukoola owekitiibwa n'owekitiibwa Kinobe bakijjeeyo bulungi. Ebibiina kitukakatako okusindika ababaka ab'omutindo, abakiise ab'omutindo. Buli bw'osindika omukiise nga member of parliament oba nga kansala nga wa mutindo ajja kukola ekyo ekimusubirwamu, yajja okubanjiza amazzi Nalukoola gagamba agatali kawempe, yajja okubanjiza essomero lya UPE eritali mu kitundu kyo, yajja okubanjiza kubanga atuula keeki y'eggwanga oba gikola ki. Naye bw'omusindika nga tasobola na kutegeera bigenda mu maaso, nga tasobola na kwogera lulimi lukozesebwayo, ajja kuba kasiru era tojja kukola ki kufunamu. Yago omuntu afunamu. Abibu bwembo njagala tumalirize. Mukulu Mabike nga bw'ayogedde ye Mabike original yennyini. Mukunnyonnyola wano mukumatiza ayinza n'okuguza kapa mukutiya. Mu mateeka oba mu byobufuzi tulina kye tuyita alliances nga IPC bwe yaliwo ebibiina bisobola okujja ne bikolera wamu naye nga alliance tebagirigeseringa era tebibeera nakabonero kagatta buli omu abeera mu kibiina kye naye nga muyimira ku kimeeza kimu ne muguza product y'emu. Mulina kye bayita front nga bw'ajogedde ebeera pressure group. It is a movement. It is a movement. Nga people power bw'ali ogimanyi. Depending how you structure it. Kati ne wabeerawo ne coalition ebeera registered era SDP tesobola kubeera mu coalition ne PDP ekyabwanika ne mukola DF. SDP evaawo, PDP nevaawo, kati ne mukola coalition ne mufuna. So tufunira obudde ono tumusomese ebintu bino. Ensonga eyo tufunira obudde ono tumusomese byatategeera bulungi. Kasembeyo nga nyanukula mukulu ambassador. Ambassador ekirooto kye mulina ekyokugamba nti Buganda form 7. In fact njagala ko obweyamu nga Saabakunzi omujjo wa NUP tugenda kujungulula ekirooto kyammwe ekyo nga tulistinga ebivve ebikolwa ebyefutwa bye mukoze abaana ba Buganda abazzukulu ba Buganda era tunyweze ensonga lwaki abantu ba Buganda babakyawa ne baba masupport mu kalwa akawedde ng'ekiwamba abantu kikyali wano drone zeetala ku makubo ku byalo bya Buganda. Abaana ba Buganda bazzukulu ba Buganda bali mu makomera nga basibibwa nga tewali na misango ne Supreme Court ne waluling buli ayayita mu kooti y'amagye talina kubeera mu komera. Olwaleero Bobi Yanga akyali mu komera, Yasini Macheta akyali mu komera n'abalala bangi. Bw'otunuulira Edi Mutwe Sebuufu nga bamututte mu basement ne bamusala ekirevu ne bamukoona obukongovule ne bamukoona amaviivi ebyo onaamatiza otya abantu ba Buganda nti bannaye ffe tusaanidde nga mukyabikola. Then mukulu wammwe chairman wammwe Mzee Museveni yavuddeyo ne yeetondera abantu ba Buganda ne teyalistinze ensonga ze yeetonderako naye akkiriza nti mbayisiza bubi you are suffocating
you are not breathing. Kati nze nga Ssaabakunzi kye ŋŋenda okuyambako kwe kulambika olukalala olukandaga lw'ebyo bye yeetonzeeko by'ataayatudde tubitwalire abantu ba Buganda tubibalage tubagambe nti nno ebbanga lyekibeera nga bino tebinavaawo temubakombya. Ng'omalirize mukulu Kinobe njagala omalirize. Ekisooka kamalire ku kino ekisembayo tulina olubimbi olw'okunyonyola abantu ba Buganda nti kawefube wa Habibu ettaka mulibba kawefube wa Habibu w'obukyayi first of all njaga kukola disclaimer mwami Habibu tuleke tusigaze ab'emubenda amataka mugabagobyeko nga mulina n'omudimu gw'emmundu gw'emmundu ani agukuuma ono lwaki tomukomako mukomyeko mukama wange tugende bulungi mukomyeko. first of all kyembadde njagala okugamba kiri ekisooka nze nga azaalibwa wano ayogera olulimi lw'entegeera siba musanyufu ng'abaana abavamu nabogera olulimi lw'entegeera batwalibwa mu ngeri etwala bweti. Naye njagala Habibu oddeyo eka kwata engalo zo zino bwoziti try to clap with one hand bw'ona okisobola tukomewo mu studio wano ombuulire kuba tubadde n'opposition ebadde wano wonna kiki ekibaddewo ekipya ekitaaliwo okusooka ku kino ekitutuuseeko olwaleero era siwagira abaana bafuna obuzibu naye mu lunaku lujja kukya nga mwaba basindika mu kusiiwa omusaayi gwabwe n'okufuna ebitali byabwe olwokuba mumina kye mugoba Katonda agenda kukwalisa omusana azuule nti mmwe mutudde abaana bano basaddaako batekagye mu mateeka abamu kubo ate nga abaana abammwe tebakola ki tebaliiyo n'olwekyo tukole politics omukaka nga bwetuteesa wano tuwetaaga kuleekaana seetaaga kuleekaana tetugendere musiko bululu twetaaga kwogera okulonda kujja kuba buli myaka 5 tetwetaaga kukubagana bikonde twetaaga kwambala kombati okulaga nti oli wakabinyo obesi yabadde Kano nga mujaasi sirabangako kuba ku sirikali batambula na besije lwekyo tuzeeyo tukole sanite mu politics wa Uganda abaana ba Uganda banoonye obululu buli omu gyayagala okugenda naye tulekeraawo confrontinga n'okusingana nga Buganda singa batudde kumpi kunkuba bikondo nkubira kinze myaka gyange gwe ng'oli mwana muto eyo mindset erowooza ndijja kuba buli muntu bagitusomesanga edda ndi bwe wakasukirange enkima ng'oyagala muyembe gikasukira ejjinja ekuddiza omuyembe ebyo si politics w'omulembe guno olwaleero twajjawo ebyobufuzi ebyokwekuba ebikonde n'okukasuka amayinja bakuddiza emiyembe kwata akazindaalo kano twakabira notwogera tewali akosa munne tufuluma ne tudde neffe tukozesa akazindaalo mukulu Sserugga n'obugumiikizo ofuluma akayondo kagenda kumpita ku maviivi kampite ku so disappointed nti ambassador ayogera ng'omuntu ayambadde olugoye yeetaaga kukona maviivi onakimanyi ndize n'omusirikale nsobola n'okuba n'emmundu naye ate mukamba okusinga atalina mmundu ate tekireza nti kuba n'emmundu okambuwalira abantu njagala kusaba tuddeyo twetule ku mmeeza twebuuze twatuuka tutya you can't clap with one hand oba oli awo waliwo obuzibu obuvasaidi eno n'obuvasaidi eno mwembi saidi ezisinkana nezikwata bubi ensonga eno ate basaalumanya ne bakola ki n'omwanyo nange okula nga abaana bammwe abatalina musango abaana abafa boogera olulimi lwotegeera nga bafuna ebizibu ebitali byabwe just because eri abo abakozesa eno mu remote okutuukiza kye baagala tusaba abazadde baabwe mwemenyi n'abaana bammwe nga temunabasaayo n'abaana ababalala temubateekayo gye mubateeka tukole poliisi owakazindaalo wano omukakkamu nga bwebadde tokkanya namabike botokanya nange ku birowoozo tukuba politics omulundi oguddako obuwembe omulete ne bakunzi banne babere wano n'amagaali gaabwe tututaga gaali kuyisaamu egaali maliriza n'ekintu kimu abantu bajjukire gye tuyise wano politics yenna yina yabangamu bwannalukalala wano mu Buganda ffe mutukulidde ate mukimanyi Buganda ebadde mugifuula battle zone mu biseera byamabegere waliwo obutakkaanya balwanira wano ne mabegere mu biseera bya mini abadde wano ak'ekinaana babadde wano abantu badde bakatandika okufuna emirembe mu kulonda kwonna okubadde kubeerawo tuzzeewo entegana era kyobula nayagadde nnyo ekya iPod basigale nga basisinkana oba waliwo obutagenda bulungi babakulu n'abakulu bali mu bibiina boogere naye tuteekamu bano abaana abato abatalina musango okubafuula pon mu muzannyo gwa game okubakozesa ebintu kituluma nnyo sikyagala naye simanyi bwe tugenda kikola okugyawo nga pate zonna ezireeta ekizibu ekyo zitudde wansi ne zitunula ki ekirina okukola haji nga tumaliriza webale nnyo bwana Sserugga mu kaseera kano natandise na kwogera ku buntu bulamu bwammwe bannabyabufuzi bwe musaana okukola mu kiseera kino kansiime ambasada Kinobe olw'okuba nga amaliriza nakwogera ku buntu bulamu wakati w'abo abazannya ebyobufuzi oba ebyobukulembeze
munnange mwebala okuba abakakkamu gwe ne bannaabwe atonotono abayogeza obukakkamu naye kyannaku olumu ebiragiro byammwe biba bijjudde obukaawo nze atudde wano ku mukono gwe ogwa ddyo nze eyakava mu kalulu nalondebwa nga 13 Maachi omwaka guno naye n'olunaku lwe nagenda okwewandiisa mu nominations basindika ab'amagye abambadde ebiddugavu abajjaati baakubanze si mbooko wabula kebo era nze n'enkuŋŋaana zange zonna zaali zijjudde okuyiwa omusaayi ng'abayiwa omusaayi si balala wabula abali mu kibiina kya NRM. Jeno Museveni munnamagye oyo atera okulonda ku bwambasada n'ebifo ebirala yajja n'atuyiikiriza ewaffe nga twalina okuba olukuŋŋaana mu bwayise 1 ne bagamba mbu alinaanye awo ewamboga okumpi ne we tulina okubeera ne tugenda ekkomamboga ne batukuba ttiya gaasi nga tuli eyo gye tukampeyiningidde gy'atali nze ayogera naawe olunaku lw'okulonda olabika gwe tewaliiwo ekawempe north yali by election naye wajja emmundu zino zikatuusa ndowooza gwe ozimanyi walabako okuzimamba nga ziyingira polling station ennyonyi zi helicopter baakuba bannamawulire bano emiggo baakuba abantu b'ekawempe north noza nabo baali bambadde baababbira ebintu naye munnange tewaali yadde akutta akaggo wabula agasajja gakawuula gajja omanyi bakifeesa okujja nga babakuuma balina bambadde ebyambalo nga mamba zipaakinzaawo ne basambasamba bokisi era ne batakoma okwaba NRM abatali ggwe ne beesigama ku ebikolebero bye ebyakolebwa ne bawaaba omusango mu kkooti y'emu ku nsonga lwaki Nalukoola baagamba nti tasaanye kuba memba wa paalamenti. Wuliriza kkooti nga yeegamba mwalimu ebirumira wuliriza ebigambe kati sooka oveeyo kuba kati nkulaba ate ogenze walala naye bye mbadde nkugamba omula unzi katufaayo tubulire konzesiali mu musambu naye nze njogera lwaki ate ontwale ngezaako kubuulira bw'oba oyagala ensi eneetereere nze yajja omutono bwe nti ng'akasiri ng'okwesigama kwange kuli ku bigambo ebiva mu kamwa kange ebitaputiddwa obwongo mwandeetera muzinga otudde ku musingi ki olwaleero nga ndi wa kibiina ky'NUP ekiwandiise n'enzija njogera eri abantu b'ekawempe mwaleeta muzinga olwaleero oli mu kugamba era otuwa enjiri eyo ewooma tulabe nga tutereera mwe abaludde mu buyinza mukola mutyo weebaze Katonda gwe Sserugga nti twogera bigambo naye ebigambo bino singa twali tuzze mu mufumbi bannange kyali badde kibi tugezaako tusobola naye mwe abakulu abenkanidde awo laba bwe wenkana muganya okugenda okugamba omusajja omukadde Jeno Museveni nti teriyo rise and rise tasobola kubeerawo paka n'enjovu eriko obuwuka obugirya temugenda kubeera mu buyinza paka tetwagala tubakwate nga Kasimu Obura mutereeze ensi yaffe ku lw'abazzukulu bammwe ku lw'abaana bammwe ku lwaffe n'ebiseera ebijja eby'eggwanga muve mu kubuulira enjiri nga muleeta emiggo nga muleeta emizinga nga muleeta jjaati era nti mu butandike mu abali mu buyinza agenda ya DF ebintu bisatu ebintu bisatu era byogeddwako bulungi nnyo ensonga ya dialogue okwogeraganya nga bannayuganda tula ku mmeeza namba 2 reform okukyusa mu ngeri gye tukwatamu ensonga z'eggwanga namba 3 transition okuva mu nkola eno eyekinnamagye abakulu eyaleeta bakinobe okudda mu nkola ya demokrasiya owekimemmete mukulu kinobe kubiwulidde ebigambo bya Buganda emisingi kwe tutambulira tutandikira mu demokrasiya y'obukiiko baffe gye tulondera okuva mu byalo okutuuka wansi tutambula n'abantu yes waba bitagenze bulungi naye it takes two to tango teri aklapinga na mukono gutya kyenva nze nnyongera nengamba nti ab'ebibiina bawaliwo obuzibu tutuule tukkaanye fe abali mu political field tugyewo obwannalukalala obususse tugyewo obukama obususse tugyewo embeera eyo bwetyo
erowoozesa nti nno kino be ne kanso nalukola tesobola kubisokolera ku nsonga zitwala mbebaziza nnyo nayezibu kyammwe temwetonda nga mutukozeeko ebikolobe mwebale nnyo nebaza nnyo abagenyi pulezidenti bw'ogayi yeetonze ate okiganya ekyokwenda nkugambye ye yayogera byetukoze ate nga yasigala agamba bamubba obululu ate bwembanga mwatubye tetuboogereko naawe bwaba bakubyeko obula oboogerako naye kkiriza abakwetondedde yakyogera kyeyetonda alinga mmese aluma bwavu mukukola mubutakola ne abejenti bange bye bakoze tutandika okudifininga biki ebitagenze bulungi naye tugende mu maaso nzikiriza obulumi bwoyitamu n'ekiseera kyewayitamu naye that pain buli muntu yenna gyayitamu dakika nakuyise nosalawo okujja tukwaniriza nnyo mukama waffe saabakunzi ow'ekibiina kya National Unity Platform watandeko omukono kuteeka enkofiira eyo atadde nga nkozesa skills zange eza mobilization skills zange eza assertion ez'okukunga abantu zokukunga n'okubeera nga sinyigirwa mu nnoga ne bagamba nti nno Habibu tukulinamu essuubi era ku luno revolution tugenda gituukako because we know you are a revolutionarist. Okay. Nendaba nembeera eri mu ggwanga Uganda bw'otunuulira abantu baffe abawambibwa drones zifuuse drones bw'otunuulira ebiri mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo ng'emubende kibbattaka kiringa ekibbattaka buli wamu ebizibu byonna n'osalawo obuteesimbawo nendaba nga interest yange ey'okwesimbawo nsobola ogisa ebbali nentambuza interest y'eggwanga n'ey'ekibiina kyange ekya National Unity Platform. Era olunaku lwaleero tuziza press conference nenangirira nti sigenda kuvuganya ku bwa member wa parliament okukiikirira abantu ba Lubaga South tubeere nga tukozesa obudde bwe tulina okupulaninga okustrategizinga n'okulaba nga tugamba guddukanye ekibiina abalala baddukanye ekibiina abamu beesimbewo abalala guddukanye ekibiina ate kino kisukka ne mu kuddukanya ekibiina because you know NUP eri ku foundation ya people power. Okay. Maanyi g'abantu people power is a movement. Kaakati abannansi bonna abali mu NUP n'abatagiriimu abaagala enkyukakyuka ebirowoozo byabwe n'essuubi lyabwe libali eno gye tuli mu NUP. Okay. So sebo kikakafu sigenda kwesimbawo bansaasire abandaba n'abatulaba wano nkwesimbyeko nnyo otutandika oli mugole oli mupya oli mu kibiina kipya oli mu kibiina mupya naye ng'obaddemu mu kibiina kyenjagadde okubuuza ne bakulu banno abali mu NUP wali bawadde amagezi bakome ku kiri ekibakola mu kibiina oba secretary general oba ani baleke kwesimbawo nabo basobole okukola obulungi nga naye bwogenda okukola. Sijja kigenda nnyo munda naye enjawulo eri wakati wa Buwembo Habibu mu ofiisi ya Secretary for Mobilization n'okugeza Honorable Lewis David Rubongoya eri nti Honorable David Lewis Rubongoya ofiisi agibaddemu emyaka 5 amaze okunywera amanyi ekyetaagisa amanyi amapeesa nga alina tiimu gyadeployinga mu field naki Buwembo Habibu ofiisi tanagiyingira by the way. Handover is expected this week. Okay. Mukaseera ke kamu tosobola kubanga oyingira ofiisi mpya ogenda ku studyinga bogenda okukola nabo mu districts ne regions ate nga kyekiseera kyekimu oli mu constituency oli mu kuyigga ki nalabye nga kiyinza obutabeera nga kinsobozesa bulungi. Ekirala bw'otunuulira ofiisi eyampeereddwa eya mobilization bwe gubeera mubiri ng'ekibiina tukifudde omubiri ofiisi ya mobilization gwe mutima teri kisobola kutambula ng'omutima si mulamu. Kati ne mu kibiina ky'ebyobufuzi byonna ebikolebwa mobilization bw'ebeera nga nfu then ekibiina kibeera kati omulimu gwe nnina munene nnyo ddala era bwe nagutegedde
neŋŋamba nti nno kuli okwesimbawo kwali initiated by myself nyinza okugamba nti ekyo kyange naye buno obuvunanyizibwa bwentuddemu obwa mobilization bwankwasiddwa delegates conference ebeera representation y'eggwanga lyonna era n'abebweru abali mu diaspora ne bagattako eddoboozi lyabwe ne bagamba nti nno Habib, you have come at the right time and you are the right person. Katukulinde ffe mu mawulire ojja kuba nnyo naffe era tukwebaza ogiddewo kati we tukusabidde era neyanziza ssebo okumpa platform eno eyakabbinkano okutandikirawo omulimu gwange ogw'okukunga kwaniza mukulu Mabikka ensanyusa okukulaba nnyo nno nsanyukidde ddala nasemba okuba naawe nga tuli mubaka of course naye nga tonaba kubona kibiina kiri clear mwotambulira kakati ekibiina wakifunye oli wa DA bakita DF kyenjagala kitegeera bulungi jakive mu ggwe Democratic Front kyolimu ng'omukulembeze ennyo n'amaanyi nsanyuse nnyo omugana Seruga webale nnyo okutukyaza nsanyuse nnyo okusisinkana abagana bange bano ono bwana Buwembo nasemba mulaba nga akyali mu FDC neji yali naye ng'olututanse people power olutugulubana n'ennupu ezo naye nsanyuse nnyo omusisinkana kati nga ye kati yesaabakunzi mugana wange kino be ambasada nsanyuse nnyo okusigala ssebo ate nalukoola ye nasemba kuba naye mu DP eyo naye wano ebintu bikyuka nnyo biddukira ku speed nsanyusa okukulaba naye njaga kutwala omukisa guno okubuuza ku batulaba njaga kutwala omukisa guno okubuuza nakuba na DF bonna DF eyo gye muwulira nno si kibiina bubiina frontline organization frontline organization kitegeeza nti ekibiina ekyo kyetikka obuvunaanyizibwa na obwokulabirira ebibiina ebirala ebiri emabega waakyo omanyi wano abantu bayinza obutakitegeera mangu nnyo tulina akawaayiro 17 ne kawaayiro 18 aga Political Parties and Organizations Act kakukkiriza ng'ebibiina okukolagana kakukkiriza ng'ebibiina okukola alliance era kakkiriza ebibiina okukola maaja naye ebibiina bwe bitandika okukolagana bisigala nga byo tebisobola kwekola mu kintu kimu tebisobola kufuna platform emu tebisobola kukozesa simba emu tebisobola kukola manifesto emu n'olwekyo DA magezi a pragmatic approach eyokulaba number 1 tufuna obukulembeze bumu tufuna electoral platform emu tufuna minimum program emu ate tufuna simbo emu ng'ebibiina byonna biri mu ekyo ebibiina byonna bannange Awanda bakukete mukitegedde ekyo balina ekibiina bo mu ndowooza yaabwe bagamba kigenda kubamu ebibiina ebirala bingi naye nga bakola bibalubira byebimu it's an agreement a frontline organization ebeera agreement mwakikoze na kibiina ki nekibiina ki wangi bibiina ki ebirimu akati nga bwomanyi nti fenna twali ku mwaliro gwe bayita DA era bwembadde nzijukira Democratic Alliance Democratic Alliance mwalimu ebibiina 3 ebiwandiise n'ebibiina ebitali biwandiise ekibiina ekisooka ekiwandiise baali bakiyita PDP ekibiina ekirala ekiwandiise baali bakiyita Green Partisan Party kati eyali brand nefuuka DA ekibiina ekirala bakiyita SDP ekikyo ekyange ekibiina ekirala ekitali kiwandiise nga bakiyita My Leader Team My Leader si kiwandiise Team My Leader pressure organization pressure group Team My Leader ekulembera wekitiibwa Mpuuga then ne DP block ebyo byo tebyali biwandiise naye bwe tusalawo okugenda mu kalulu ne tugamba ku bibiina bino byonna byetulina tulondeko ekibiina kimu kibe kye tuba tukulembeza ebibiina ebirala interest zaabyo zonna zitwalibwe ekibiina ekyo kyekiyita DA mubitegedde bulungi
abali wano abandabira wano n'abandabireka mubitegedde bulungi ebirala bitemutategedde mujja kumpereza message osobola kumpereza message era komubuuza yenna komubuuza ali mu programu eno ompereza message giweereze ku ssimu 0772 1575 ne 0702 n'emikutu gyabukedde tv gyonna egyakabinkano kwetuli mukadde wange muganda wange mukulu wange wekitiibwa ambassador kuli kino bensabisa okulaba oyagala bilistingo jabbi malai sisoba bimala mbadde ngenda kubyogera biwanvu nnyo akulira ebyokulonda mu endaare mu Buganda nedda avunanyizibwa si yakulira avunanyizibwa response dini enjawulo kati njagala okulamusaako esewa oli otya ndi bulungi ndi wano nzikalidde okulengera ku lutimbe mbadde nokusinkana kumpi bwendi nakulira osigala nga okyanyirira bulungi nga bwe nakuleka nange nfunye omukisa okusinkanako baganda bange mukwano gwaffe oli akyali omugole taata wire tumujjukire ebiseera mbadde mubuuza kana taata wire yani uno seruganda wange taata wire twalinga tumanyinga taata wire ange wire kati ya graduate nze ate n'omugole omulala akyali omupya ngambye entebe tagituddemu nemuganda naffe tuginywereddemu naye namwe mutuyuuyayuuya njagala okwebaza abantu bano bakulu boolese tukubaganye nabo ebirowoozo naye n'okulamusa abatulaba eyo ku lutimbe tubaagaliza okutuwuliriza obulungi era simanyi oba tunatuuka ddi ku bweteefuteefu naye nga mpozi just okuyitiramu ekifaananyi mpolampola tife nga NRM ekibiina gaggadde ndoza ekibiina yagambye mass party simanyi mu Luganda bwe bakiyita naye kyengamba ekibiina gaggadde ekya NRM tuli ku mutendera gwe tugenda kati ogw'okumaliriza obukulembeze bwaffe mu kibiina kuba kaffe obuyinza buva wansi nga budda waggulu. Ennaku z'omwezi 6 May twatandika n'obukiiko obw'okubyalo tugenda 16 netulonda obukiiko obuddako ku mitendera egyaddako 23 netumaliriza ne districts era wetwogera wano kati ku mutendera gw'obukulembeze structure elections tusigazaayo okulonda lukiiko olukulu olufuga eggwanga olwa NRM Central Executive Committee olunaavaamu obukiiko neeke n'enkiiko zaffe zino zetuyita special interest groups kuba nazo zitambula paka okutuuka ku ntikko tuba n'olukiiko lw'abavubuka okuva ku kyalo paka ku national level tuba n'olw'abakyalo okuva ku kyalo paka okutuuka waggulu tuba n'olwabakuzeemu mu myaka n'abazirwanako ate bwetuuka ku district nitugattibwako olw'abasuubuzi entrepreneurship league n'abakozi so ezo league nazo bwezituuka waggulu eri nazo zirina obukulembeze ng'ate abazikulira oluvannyuma bakola olukiiko lw'eggwanga olwa seeke olwo tusuubira okulonda nga 8 naye kati olwaleero omutendera gwe tuliko gwakuwandiisa ababaka ab'enjawulo abagenda mu parliament ababaka ab'enjawulo abanaavuganya ku LC5 ababaka abanaakola mu local governments ku district ne council ng'era ennaku z'omwezi 15 twamaze omutendera ogw'okulaga kitwayisa expression of interest abaagala okwesimbawo bajja ne balaga empapula zaabwe nti zenjagala okuweereza era bwe twamalidde omutendera ogwo nga tufunye abakulembeze abali mu 2,000 ababaka b'abakyala n'abamemba ba parliament abali obutereevu tetunafuna figures zaavudde ku district ez'enjawulo kubanga emitendera egiri wansi wa district twadde tuwandiisa wano ku Kyaddondo ababaka ba parliament n'aba LC5 nga nabo eri wansi bewandiisa mu district nkakasa nti mu nnaku nga 2 tujja kuba tumaze okufuna summary ebyavudde mu kwewandiisa kw'abakulembeze ku mutendera ogweyo wansi olunaku lw'enkya nga 17 ababaka ba parliament abaanona empapula ez'okwewandiisa kuba mukunona empapula zino baanonanga olukalala okugenda okuleeta ababanominatinga kuba nabo tetwagala ojje ng'olengejja saagala obeere eno mu conference waggulu nga tolina mirandira wansi fe twabasindika gendo n'abantu 20 abakusemba era enkya lutandika okuyita mu mannya gaabo abaleeta empapula nga baagala okwesimbawo tutunule n'ebisaanyizo byabwe ebyobuyigirize ate oluvannyuma nga 17 okuva nga 10 okutuuka nkomera omwezi guno tugenda okumaliriza ate nga 2 bagende mu nsiike obululu bwaffe wansi ababaka ba parliament n'abesimbyewo abalala bonna bajja kukolanga ngera bwe tukola mu bukiiko obwa wansi tukola joint rallies ennaku z'omwezi 17 ogwa July bajja agenda mu kuvuganya kati omutendera gw'abaagala okwesimbawo ku parliament tubenga nagwo tugumaze okweteekateeka tulindire road map ya electoral commission eri wansi twatandise
special interest groups ez'abavubuka era ennaku nga bbiri emabega eyo twamaliza bamala electoral commission emaze bawandiisa ennaku z'omwezi 3 okulonda kw'ebyalo okutandika ate tugenda kutandika n'abanayivuganya munda mu special interest groups ezo mu miruka bave ku miruka bagende kugombolola ekyenjawulo nti bwe twadde tuli ku stage yasooka abatukwatira bendera baali balina kgenda ku kyalo butereevu kati eno levezeeko abalondeddwa ku kyalo abo be bayingira ku parishi ne balonda ba flag bearer aye ne bavaawo ne badda ku 3 paka emitendera ginatukaano ate bamaliza tuleke tulinde road map ya electoral commission nga bumanyi nti ekibiina ekifuga ebyokulonda mu Uganda yonna ye electoral commission era road map yaayo yetulungamya tulina okutambula mabega waayo tube nga tweteeseteese ninjagala okukakasa bannayuganda bonna tebutafaanagana nga bali abakuŋŋaanya ensawo z'emyera bajje ku kifo ekyokubiri fe namba emu wetuli competition okusinga erimba n'abaagala ani anaabeera namba 2 kuba emabega eri namba 2 yali FDC gye bavuddeko abadde nuupu obakulona n'aba DA obakulwana nkakasa bo bavuganya ku namba 2 awo neserooza nti kuliko ayagala okuvuganya ku namba emu kuba aliwo n'ekibiina ekyabagamba bukyagala ababaka 10 kati nga ku parliament erimu ababaka ebiwera ebina bwe bweyagalako 10 kitegeeza watona tukuvuganya sooka oyimireko sinaba kwogera ku kibiina kyonna mukulu sooka oyimireko awo mbegayiridde tugenda kuteesa nolwekyo njagala okutegeeza alina kasoomooza naye sogedde ku linnya lya Deputy President wange yagamba because wa Buganda region omulimu gwe gwa kusaka ababaka 10 plus mu Buganda kati owa Eastern naye anoonya 10 owa Northern anoonya 10 plus then golooza tino twagala 10 simanyi oba constituency za Buganda ziri 10 naye zikimbadengeza kuga nti bansomesa kimu nti toyogera ku magumba makadde nga waliwo abazeeyi beeralikira balowooza ogamba bo naye nze ŋŋambye waliwo ekibiina ekyaga nti kyo kyagala kakati fe n'olwekyo fe twagala ababaka bonna bwe twogera wano twafunye abeesimbawo nga bali mu 1,800 mu constituency ziweranga 5 so tewali constituency n'emu bwe tutajja kusimba mubaka kwe tujja okutegerera amaanyi ga buli muntu nti ddala oba oyagala ababaka bonna oba oyagalako kitundu kimu n'olwekyo enteekateeka yaffe kumenga sure era kati obuzibu tukyalina obunene bwakusunsulamu kubanga kumpi buli constituency esukka ababaka abasukka 3 abagenda mu maaso nolwekyo fezi gye tugendamu yakulaba butulungamya ababaka abantu baffe bagezeeko okuyita mu campaign ezo nga tebeekosa nnyo kubanga ntera okugeza ku mipiira gye tumanyi nnyo ti bwoba oli mu training nga ya Liverpool muzanya na wa Liverpool nolwekyo tokuba muzanyi wa Liverpool ndobo kuba lwonotuka okuzanya ne Arsenal ate ojja mwetaaga nga okugulwa kukoseza nolwekyo tukubira abantu baffe omulanga nti tuyite mu primaries nga we don't injure ourselves tetwekosa nnyo kubanga tugenda kufuna flag bearer omuyeka agenda atuyambeko okukwata fulaga nga tutuuse okuvuganya mu kisaawe kinene kirimu ttiimu endala ezotegesa tusuubira nti mukama atuwadde obulamu tujja kupasa ojja kudda wano mutubulire ku kigambo ojja kitukuliranga obudde butuuse haji ojja kitukuliranga obudde butuuse haji nkuyita nti mpita nalukoola naye ddanza oli wakibusa oli muntu mulala nnyo muntu mulala haji bwona oyagala bimpita byonna ojja kwesanga ng'olupapula lujjula kuba ate era nze imaamu w'ewaka wange ate gwe taata w'abantu okuva lwetumaze ebitiibwa ne ssentebe ono naye taata kale haji nalukoola nsanyusa okulaba nga wakava ku kaaba nsanyusa okulaba nange nsanyuse okuba nga nkusanze nate naye olunaku lwaleero lumpadde okufumintiriza abantu bano bonkyazizza nabo bonna twali tusinkanyeko mu ngeri emu oba endala abamu nga tulinda mu lukontana ekyokulabirako olaba kakati oli asooka eri mukama wange kaakano Ssabakunzi Abibu ojjukira olumu lwe yawalawala eyali kilayanti wange kati yagenda okulunda embogo omulongo Katolubwama ng'amusuuza obwa memba bwa palamenti mu Lubaga South nze yali omu ku bapuliida abaali bawolereza Honorable Katolubwama nga yalina puliida omugezi munnange kanso Semakadde senior kanso pulezidenti wange ate ne tukontana mu ngeri eyo y'ebyamateeka kyokka ate kaakano ndaba ambasada ninaanye wano yali minisita w'abavubuka
mu kiseera ekyo nze ate nendya obwa kansala ate obwa deputy speaker bw'eggombolola y'e Kawempe. Olumu ne bampita ku mukolo nenkiikirira ssentebe w'eggombolola y'e Kawempe. Ne muyisa bubi nnyo kuba yalina ekiteesa awo ekyali kikwata ku bano banneekolera gyange. Kyajjukira gwe. Namuyisa bubi kuba nali nkyali kavubuka kato nga ndi wa UID ate nga nkulemberwa oyo atudde wakati Honorable Mabike mu UID. Nenjogera ebigambo ebikambwe ebitagambika. Kakano mwe bannabyabufuzi mwe baserugga bwe mubanga muzannya mumanye nti ensi ntono. Tuddamu ne twesisinkana. Bw'oba mu lukonta nate tolumba nnyo kusukka w'oyina koma. Okimanyi nti Fadulu ne Lwakasiisi baali mu kkomera lyerimu. Fadulu yali gavana nga yatwala amagye Embarara. Ate Lwakasiisi yali minisita wa security mu gavumenti y'Obote. Naye mu kiseera kya gavumenti ya General Museveni munnamagye bombi baali eruzira. New Vision eyafuluma ng'ennaku z'omwezi 2 January 2009 agamba nti babiri Fadulu ne Lwakasiisi basonyiyiddwa bafulume Kolokoni nga bamazeeyo emyaka 20. Okimanyi nti Fadulu ne Lwakasiisi baatuulanga bonna Kolokoni olunaku olumu omwana wa Lwakasiisi yaleeta ebyokulya. Fadulu n'abuuza nti ate ono y'ani? N'amugamba nti ekyo kyekiwala ekyali mu lubuto lwe mwali muteese okusala omukyala wange mukijjemu. Olunaku olwo Fadulu yaduumira ne bakuba Lwakasiisi essasi naye lyakwata kabina n'agwa wansi. Naye lwakya nga bonna bali mu kkomera ne lukya nga bonna babatadde okuva mu kkomera nga bamazeeyo emyaka 2. Mwegendereze nnyo bwe muba munyumya ebiboozi ebyo. Ono nja musalako omutwe, ono nja mutwala mu basement. Mulabire ku kino kye tuliko wano nga tukubaganya ebirowoozo nga tuli ffenna. Tusobole era okuddamu ne tuba wamu. Mwe bannabyabufuzi mmwe nsonga mwegendereze nnyo. Webale mukama wange. Mbalamusizzaako nnyo abali. Haja nze n'enkuba ndala. Weba tubuulira kigambo ky'otugamba kikulu nnyo. Mukiteeke emitima gyammwe n'amabali awaka wammwe mukirowoozeeko. Neebaza bakampereza message sina tukazikwatako naye ngenda zikwatako. Kansooke ne muganda wange Mabike. Mukulu Mabike nzijukira nnyo wano mu kulonda okwaliwo kuli okw'emabega. NUP yakumma kaadi. Era nina ekirowoozo kigamba mu ntegeera yange nti ezimu ku nsalikazo ezajja mu nkolaganayo ne NUP olwo zaazaalibwa tugenza okutuuka mu lulondo okulala ng'oli ku sayidi ya kibiina kipya. Kyeneebuuza mugenda kukola mutya ekigambo ky'okugaba kaadi mu kibiina kyammwe? Webale nnyo muganda wange Serugga, ensonga za NUP ezo twaziteeka ku bbali era sagana zogerako wano. Tebizitwala byakuyiga kubange buddamu ebyo kati ate tetwagala kusumulula omuzungu akita Pandora box. Nolwekyo twagala kwogera ku bintu bigenda mu maaso, so si bintu bitwateeka emabega. Ensonga esooka nti tuli ba DF kati tetukyali ba NUP. Kisokera ddala tekiba kituufu kwogera ku ba NUP. Tubaagaliza birungi byereere naffe nibabana kubanga batwagaliza biki birungi byereere. Muganda wange Serugga tosobola kuwa kyotalina. Omuzungu kyagamba you can't give what you don't have. Tosobola kuwa democracy nga tomulina. That's the first principle. Okuwa democracy otera kuba ne democracy. Ogamba nti ogenda kweta democracy n'okuwa abantu democracy n'okuba ne democracy kyekisokera ddala. Nolwekyo ebina byobufuzi byonna yadde tukyali bato mu demokrasiya birina okulaga ekyo kyebigamba kyebyagala okuleeta. Era ekyo kitandikira ku butya bw'oteekateeka munda mu kibiina. Okusooka kwa byonna ffe mu DF tulowooza nti era twayiga manyi abasinga mu DF
n'abalala batugasseeko ng'era Nalukola bw'agambye twayonka ku bbeere erya UID twayonka ku bbeere erya Democratic Party. Mu Democratic Party ate NRM kubanga ne Mwami Museveni yagamba nti yewe yali wa DP nga nabagivaamu genda mu PC naye ndooza y'omu naye yayonka ku bbeere lyerimu. Mu kibiina ekyo okusalawo candidate yenna oba wa LC oba kansala oba member wa parliament fetwayiga nti kukolebwa wansi mu bantu. Kakati nyala kwa kyakulabirako nti bwe mba nyala kubeera member wa parliament mu DF ngenda mu constituency eyo branches ez'enjawulo ne zikuŋŋaana ne zikuba akalulu kwani asaani abantu 10 zone eyo emu bwe mubaamu abantu 10 abasooka n'abantu 10 abokubiri n'abantu 10 abokusatu zonna ziba branch 3. N'olwekyo branch ezo zigenda kutuula zironde zikube akalulu kwani agenda okukwatira DF bendera. Ekyo kyawukanako n'ebibiina bingi. Bayi bibiina ebimu byendabye era byendaba decision ekolebwa ba Luganda bako ba mikwano n'abalina ssente be basalirawo ekibiina ebibiina ebimu ba Luganda bako ba mikwano n'abalina ssente. Akati ekyo kirina denja kijje kirina nti kireeta abakulembeze ab'ekiboggwe. Kira abakulembeze baki ab'ekiboggwe. Now consideration okulonda omuntu yenna agenda okukwatira ekibiina kyonna bendera erina kuba merit agwanidde alina obusobozi. Kati tulina obuzibu obumu ku buzibu bwe tufunye mu parliament eno general mu parliament eno yansonga nti tufunye ababaka ba parliament bakasiru. Eno parliament mwe tusinza okubaamu n'ababaka ba parliament bakasiru abatayogera. Omanyi lwaki teboogera? kiparengera okubuuza Lwaki teboogera? Lwa kigambo kye bayita olulimi oluzungu. tebasobola luzungu. Olulimi oluzungu lwatongozebwa ng'olulimi olukozesebwa mu kukola emirimu gya gavumenti ne mu office enkulu eza gavumenti. Naye ogenda kusanga nga omuntu ayiseemu flaga bearer n'ayingira parliament naye nga tasobola kweyogerako mu luzungu. Kiba kizize kitya? naye nga mukyalo embeera esinga eba ezzeerwa kuba akakundi k'abakulembeze b'ekibiina kye baatuula nga tebeebuuza ku bantu bamumanyi naye olw'okuba maybe wa Luganda, maybe wa mukwano, maybe alina ssente ne bamugamba gwe oba okiika. Kyova olaba nga tufunye omutindo gw'obukulembeze n'obukise nga gukka. Omudefu tugamba kino, tugamba nti omuntu yenna agenda okukwatira ekibiina kyaffe bendera agenda kuba oyo asaanidde, oyo ow'omutindo, oyo asobola. Era njagala nnyo n'okubuulira abatulaba eyo gye muli abalonzi nti omulundi guno mu kalulu abantu bano abeesimbyewo mubasabe boogereko ne ku luzungu. Wesimbyewa kansala yos 5 yogerako mu luzungu kubanga ogeeri ogenda kuteza muki mu luzungu. Tetwagala kusindika muntu mu parliament agenda kutuula asirike nga bannalukoola bayesa, bannalukoola boogera ebikankana naye nga tasobola kuvana mu kifo lwakuba olulimi lukoze ki
luzito ye lwesibye kakati olunaku olw'enkya tuyise press conference okubuulira eggwanga butya abaagala okwesimba ku tiketi ya DF bwe bagenda okutambula mu mulimu ogwo gyetwayise omukulu kyayise call for expression of interest. Buli muntu yena ayagala okwesimba ku bwa kansala ku bwa LC1 ku bwa member of parliament ku bwa president olunaku lw'enkya tugenda kulangirira amakubo gonna gogenda okuyitamu okufuuka ekyo oba okukwatira DF bendera. Era ntubali erimu gyala kubuulira banna DF nti tusazeewo okutongoza ekibiina era wamu ne delegates conference yakyo ku lunaku olwabiri mu 7 June ewiiki ejja ku Lwokutaano. Delegates conference erondeddwa abantu nga bw'ogambye abantu first of all n'okutegeera nti ekibiina kye bayita DF kyava mu kibiina kye bayita Green Partisan Party. Yes. Kibaddewo ate era kigenda kwegattibwako ba delegates abalala betubadde tujja nga tulonda. Ssemateeka w'ekibiina ekyo ebyaffe si bino nti president agenda kutuula wali agambe nti gwe gundi ne gundi mujje mu delegates conference. Ebyo si bye byaffe. Ffe twayonga ku bbeererya ekibiina ekimu ku bisinga obugundiivu wano. Era ekibiina ekyo mwali mu demokrasiya nga president waakyo tasobola kutuula wali n'agamba nti kinobe Seruga gundi mwebe mpise mu delegates conference. Mukulu Mavike ulire kano mwaki omwayuka ku bbeere lya Democratic Party ndi mulimunyula nnyo ne muligimala mu amata gonna ne mugireka ng'egudde bukubo ne mugamba mutandika ekibiina kyammwe. Era omanyi nagambe manyi time eno bw'olaba ebigenda maaso kati mu kibiina kyaffe ekyo bwe twali okaaba amaziga kubanga eyo si yenkola eyabo abagunjawo ekibiina ekyo era abaali bakyagaliza ebirungi. Akati therefore kiki kye tubadde tukola nti tubadde tulonda ba delegates okusinziira ssemateeka w'ekibiina ekyo. Ssemateeka w'ekibiina ekyo agamba ba delegates bava ku district, ba delegates bava mu constituency, ba delegates bava mu national executive committee. Era ekyo tukigoberedde bulungi nga tusunsula ba delegates. Era mugenda balaba tugenda balaba era naye nkuyise bana kino bena oyinza okugana obera observer muganda wange Saabakunzi. By the way, it is okay for you to be observers. Ebibiina biyita observers okulaba processes zaabwe nga bakola. Nolwekyo mwena mbayise mwana nalukoola please nkuyise Masaka 27 jangu olabe demokrasiya ow'ekimmemmete si bino ne mwesibira saawa emu 12 sikula bilezi okumakya ne mwesibira tebatulaba ne mubaayo nti gwe gundi tukuwadde gwe naye tugundi tukuwadde gwe tulabikidde bulungi tukuwadde. Enkola yaffe eya demokrasiya yennyini ow'ekimmemmete era yawukana nnyo n'ebibiina ebirala. Webale nnyo Mukwaya Pius Team Bobi Wine mukono kyetume nalukoole waffe ekyetume ku stage ya boda abenaremu bajjeewo ekipande ky'owa nuupo ne bateekawo ekyowenaremu naye ketubakwasa banaatuulira bajja mu isambu egaali bannange nga mutandise n'olutalo lw'amaanyi oyo mumaliriza kangende kuno mwebale tuweereza nze Sebayiga James ndi busiika nsanyusa nnyo okulaba Honorable Nalukoola. Nze amagezi ge gampa mu bibiina bya Uganda gajja tuzimba. Message mpamvu nze ngikomezaawo nengivaako naye nga kwebaziza. Nze Gumuswezi Saidi ekitanswa mbali siri ku mpewo naye ebya Nalukoola kumusazaamu byakwerawa ajja bitubulira nga tusookogera omanya abantu abo bakulabanga memba wa wano luddewo nnyo mubeera na programu eyo kati bakulaba bagala okubuuza bingi babiggwe ennyalwe. Mugaba Godfrey Erweza Kajansi Honorable Buwembo weebale butalaga mu lulu nga gundi ne gundi kale oyo anaasalawo ate ekituufu bw'anaaba yeesembyewo ate nga yasalawo mulimu gw'amawulire muzibu. Good evening everyone in the studio. I'm Masiga James from Jinja. My question goes to Saabakunzi wa NUP. What made you think that you will NRM
will win NRM as a party. Mukulu Seruga webale kuweereza nze Ahmed Kigundu musayi gwa Nalukoola Kawempe sebo twebalize honorable oyo byakakolako naddala ekyeddwaliro. Good evening everyone in the studio. Amasiga kumaze okusoma ompereza message 2 mukulu nzijja ntuukewo mbalamusiza mwenna okusingira ddala abakulu abooleese abadde obuuza ki ugamba ki unhappy with byava mu kulonda kweyo si musanyufu n'omubaka yakuwaabira naye ebyo tujja muloopa wano bajja muloopa gye bamuloopa bajja bikolako bajja bimaliriza. Kalamba Alf Sulaimani Saalonga ekiyagi buyikwe mbagala nnyo mwenna webale kuleeta golodi waffe yagina Lukoola Haji